Veterans Affairs engaged the external partners to provide operation in Somalia. Sente zikutegera zijja wakati abagabizo byabwe batutumyeeko sente. Abagenzi b'Obuyambi batusazeeko kibadde mu nteekateeka ey'okukendeeza amagye Somalia. Naye tulina enkolagana ne Somalia ng'egyeko abazungu. Enteekateeka y'abazungu aba UN naffe ne Somalia oba ne AU kati awo African Union. Naye waliwo okutegeera okwafu okw'omuntu okutegeera okwafu okw'omuntu nti Somalia tumanyi ekiriyo ffe tuliyo ku ground, abazungu si be baliyo. Somalia yennyini egamba sinnaba kwetegeka, ndaba nga tulina amagye agasobola okudda mu kifo kya Updf senga ekola ki evaawo. So mu mbeera eyo tetwagala Afghanistan, mukimanyi kikitegeeza okutuuka abantu okukwata ennyonyi ebuuka bagibuukira. Owulidde si kye twagala, tuli Baafrika tumanyi kigenda. Nolwekyo ekigendero kyaffe nga Uganda si ssente z'abazungu zabadde batuwa okubeezaayo amagye. Ekigendero kya Uganda kulaba nga Somalia etebenkera eddamu n'ekwata gavumenti n'ekwata ebisumuluzo by'eggwanga lyabwe nga bwe biteeka okuba okukwata okubeera n'obuyinza, oteeka okuba n'amagye, okuba ne poliisi, oteeka okuba nga ensaluzo zonna osobola zikuuma. Kitwagala nolwekyo Somalia era erwana bambi kulaba nti kituukako abasirikale tubali tubatendeka bali mubalaba egezaako naye tennatuuka butuusi ddaala lisobola kukwata ggwanga lyabwe mu busobozi nga bwowulira nti eggwanga liri under control. Naye tukyalina impact nene mu Somalia, lwaki tuviirayo ddala lumu? Anti tuvaayo buvi oyinza okuleeta obuzibu. Kakati ebibaddewo bikulaga walifa tulowooza nti abazungu bebakola ebituufu, naye ojjukira ebya Afghanistan tokikola bwotyo, olina okikola nti katugeze ffe kakati mu kutendeka kwa Somalia tugamba nti bwe tubadde n'abasirikale bwe bati oba 1,000 ngeza bugeza oba 3 tutendeseeyo 1,000 nga Somalia tusobola okuteekawo forward base eyo etubaddemu tutegeseewo abantu ate nabo tosooka kubalika bokka omuliro bayinza okuba tebasobola wadde balina okubayinza okusobola kuguwanirira, naye nawo oyinza okugamba nti akasugire nga twakwatiridde bwe tuti tujja kukikola mu bwegendereza obutaleeta muliro mu ggwanga eryo, kubanga tuyinza okukola byonna bye tukoze n'abantu baffe abafiiriddeyo ne bifa muki bwereere. So si kya ssente omuzungu tatuwadde baatuwadde entegeragana yaffe weeri e Somalia akasente tugenda kajjawo kano bulumbi 10 si nsonga ffe tusobola okulya kye tulina kyonna. Esente ziba zibaddewo zibeerawo. Okugeza tulina ebitundu gye tubadde nga situsasuddwa naye ne biyambi abali kakati bwe tuli e Congo musujja abasirikale abaayo nabo basasulwa mu Somalia, naye tetuliyo omulimu tegukolebwa. Si kya ssente kyokka, tukoze e Sudan abantu batandika olwoziraba bwe zigenda mu nnaku zitwala ennaanansi, zitwala amagi, zitwala enkoko. Kyetaagisa kubanga okukola ekintu ekyo kiyamba ffe n'abantu baffe n'abasuubuzi baffe, kyetaaga kubanga omaze kuba na ssente. Si kya ssente si kyekikulu, twagala abantu baffe bakitegeere bulungi. Yesu omuzungu aga ssente zigendereza tusobola okutambula nga tulina ssente ze, naye ne tukola ekituufu. Ekituufu kyeki mu mitima gy'abantu bannayuganda ne mu mitima gy'abannaffe Abasomali kyeki kuleka ne battiŋŋana bwinoga nti nze tibakyansasula oba mufa mufe, ndowooza tikiba kyabuvunaanyizibwa. So yembeera emwe tutambulidde ne tugana nedda tukwatirire bannaffe nga bebeteekateeka okukwata eggwanga lyabwe. Ensonga zabadde nga 3 enkulu okulaba nga amawanga agatambulira mu luse lwa bongera kusuubulagana
amawanga ago kulanga gamalawo obutali butebenkeefu mu mawanga bammemba ne bammemba amawanga ago okulaba nti n'ebirala bye bayongeddeko obutonde bw'ensi naye ebyo bikulu nyo okwongera ensuubulagana n'okwongera obutebenkeefu. Mbadde ntegeeza abantu nti omukulu wabadde buno olukiiko olulala olwayigana nalwo babammemba era babadde bammemba bannange olwe lwasoose ne bagamba nti pulezidenti olukiiko lusalawo nti pulezidenti tukuwaddemu enkizo gwoba otebenkeza Sudaani y'amawanga. Kakati omuntu tamanyi byetubeeramu wano nga tutambula tamanyi nti Sudaani y'amawanga ng'ensi yebadde singa otugulako kati eri mutali butebenkeefu naye olwaleero emmwanyi eri ku mutwalo kase senga olowooza Sudaani yabadde nga nayo tiyeeyonoonye nga webadde olowooza kaga tuli ku bbeeyi. So obuvunaanyizibwa bawadde pulezidenti kutebenkeza Sudaani y'amawanga kirina oluvannyuma kikiyamba ate omulimu waaki w'emmwanyi. So wano omuntu alabanga ekyokwejalaba ekyaki naye ebibwe bitu bitambula ensi zitambula zirina kituyita enkwatagana waliwo integration eyo tulisobola kutula omuntu buli omu yeesigama ku munne n'omulala ne yeesigama ku munne ku kino nakiri naye mwe n'oluvannyuma buli omu n'abaako bwaganyulwa. So amawanga nga bwogalaba gabaddewo Algeria bonna babadde bajjukiza enkolagana y'ebyobusuubuzi gye bakanyako nga pulezidenti yakyaddeyo amawanga amalala South Africa amawanga China ni. So ndowooza kutegeera ffe nga bannayuganda opportunity zino tuzibu obanga waliwo omukwano wakati wa Uganda n'ensi eri memba wannaamu ffe nga ffe abasuubuzi ffe nga ffe bannamakolero tuyamba tutya embeera eriwo ennungi wakati waffe nabali okulaba nga obusuubuzi bwaffe butambula ki kye tubaguza ki kye tubagulako. So ebintu webiri era enkiiko zabadde nnyingi entono z'ebbalibbali buli muntu nga zirimu okutula ddiiru zino naziri ndowooza kubanga ezi kya mugaso nnyo okulaba nti ate n'abantu bayogedde tutegeera teri muntu yavudde naddala abavudde ebuwalabu teri yabadde asuubira kusula bulungi bw'ati kulya bulungi babadde ebyokulya byonna twamakinze sure balya nnanansi yaffe gonja bogoya twagezeza ffenna ebyaffe naye nga omuntu abula kulemera ku sowa wulidde n'olwekyo oluvannyuma lw'ekyo olwamala okukiryako kubanga bangi jukira delegation singa zino abavudde mu Emirates abavudde mu ki delegation z'abantu 10 abo bangiko era amaloboozi gaddayo tubadde tulya amenvu neyaga Uganda nga malala nanansi ya Uganda nganda bwogenda ogyogerako gitwalayo obadde okugumye n'ebyennyanja ebyennyanja byabadde awo embuuta naire gundi ono ani tilapia banga bagandidda akasembayo ku sekta gy'olinda buzibizibwa ensi wano nene olaba nabannaffe abaisirairi bateekawo ekisenge naye era n'ekisenge olaba kibakikola abahamas kugamba n'ekisenge si esolution naye byetukoze byombi bikulu okunoonya abamenyi b'amateeka gye beetegekera ekongo gye beetegekera DRC banoonyezaayo n'oba malayirawo eri gye batandikira okwetegeka ekikulu nnyo. Ekyokubiri mukulu yalagidde tutandise okuwandiika ba local defence units oba local defence forces mu bitundu ebiriraanye kubanga yesu omusirikale gwenzijja wonna wano mu Uganda naye aba mulungi ku musala alwana naye omusirikale awandiikiddwa nga wakukuuma mu kitundu mwava ye amanyidde ddala kubanga obeera ku CBS buli muntu wa CBS wano mumanyi ne mumanyi naffe abajjawo
bamubuuze nti oyo talina mutawaana naye n'aleeta omutawaana mwangu okulaba kubanga mwemanyi so tujjamu mmwe local defence unit ekuuma wano so ensalo tugenda kuziteekako local defence forces kakali kiri ekinene kyetugoba ekikampusi ziri ennene ezirimu ba ISIS ne baani zo tuzikubira eri ensemu